baby, my baby, don't you cry. I know sometimes you make me cry, sometimes you make me cry. Yeah, mukubire ko mungalo kuyimba sikana. Kapita machete jambi yesala, president wa bayimbi abagwa. GNO Zamba, Rocky Giant, Master Pout, Kid Fox, Sweet Kid, Red Bat, Nawala Banji, Sam Gomia, the Mchala Webunazi, President Wabi. The Musajja Mugaganya Bana Masumira Pretoria, Masimiro Gasema, transport million in Bidina Isika. Olida, Elsamo Musada, Welomana Musumira, Mitwari, Satu Etan, Nagina, Ugani de Chalo, and to Zayana Kumasurani Yakuzarida. But today, over Twa. Babita machete size ya chibidi face ya babbi omutima gwa faza ebintu bya katonda bwe bityo owulira zona kumengero sa katonda gina mubuze chibuze chinyala naye ku malaika yatula nayo gabati isogompe no height no face toyinza kuba face buli omuja aganye ama DJ tuwaise mu face kweno peno ogeleyo ne milioni 2 nawo uliro buzibu enfunanga nyingi ne chibuga ya nenga teba neka abaguli mugeze kufuna ku basajja ababi abasajja ababi basajja abayina future find the money mirror selfie nenga chi babira sente ze kugulira omusajja abalungi tebayina future ye musajja kwana ngolina ye babulire kimu kya kwambala abasajja abalungi bambala owulya naye kuwaka wowo nolowooza obugagga obumaze kumbe ennaku ogironkize owulira abasajja abalungi omusanga ayambadde akutte briefcase atambula akutte suuti nogamba oba alina mu kyapa kya muganzi lwazza kumbe empapula za betting yasibya amaliri ga Barcelona nenga bannaye banya mukazi gw'okwana omanyire byolina omugulira okwanya akaana kandi akabiri fayina obwana babukyalina amalu kakulya chips n'obugatto obukaaba naye okwanya omukazi mukulu alina abaana lastibodi bavuga bodaboda kafumba abasaabaze atwalana babiri ojozunga ne bu chips kazi mugulire maaso taiti n'olujegera abeera myaka gyakwetuga lwakubenda ku software yajja kisibulako abula mukazi mukulu n'obwana obuto owulira edda zinakwananga omukazi omukulu nemutegera nti kati ono omwana muto oba ono omukazi mukulu naye kati nze wembawulira bwentwala omwana omuto wakeranga erwala limota agikwala atekako pangukasayo nemanya tikala akaana kato owulira era ne bwetuba tugenda kwegatta tusooka kulwanamu ekitali ku mukazi mukulu omukazi omukulu ekiteteeyi akijjamu akyali ku piki mugendo tukewakanga abadde bbuli ekkulu omukazi omukulu n'ebirawo byakusaba era obiwulira mpayo enkota y'ettooke mpayo ensawo y'amanda nina abawumuze lugabaddayi omukazi omukulu akuzaalira akaana kanako kegiri homolizaako omukulu kaana ka myezi 2 koogera temumpole kyokyayinja kwewulira kaana ka myezi 2 kasukuse ekiro kabbi ekyapa kakitudde mbamanene nga kagala kwewola sente nogaba banzalira jinni naye nga bannaye abasajja bannaye zekambabulire nze abo wema mukwana abakazi mubawe ku ssente omukazi mukolere surprise nga takoza ne ssente mwoyo emitwalo 2 emitwalo 3 emitwalo 5 owulire mukwano gulimu ssente zekambabulire gunyuma omusajja talina ssente totawanya abakazi kwana mwannyoko wanaakusaba ssente ng'okubira maamawo nga maama ennaku zonna kayiza asaba ssente nyingi kwanira ddala goddako owulira omugaga agulekoko ya mirundi 3 agula ku chicken night nagula cafe javazi nagula ne wa neyo kukubo nagamba muwala baby close your eyes and open your mouth owulira nakasuka yesu kwali kama this is chicken tonight kala kanzimanyi nakasuka yeyo kubindi kama this is cafe javazi nakasuka yeyo kubindi kama this is not chicken this is calories owulira n'abavu babiiza agula muwogo wa mirundi 3 agula omusiike omwoche n'omufumbe nagamba baby yasamba ne kamukasuka yaso kanga putu baby muwogo akabanga ge balima ku malaalo nze babulira amazima ayinamu abakazi leka babulire ffe kati tukyalina maanyi ga kisajja nga galire twalina edda owulira ffe kati tusasula ebintu bingi tusasula tv tusasula naka tusasula n'ebiki noirenti owulira mamuma bali ku mpale ziri attractive yambala ku mpale waliwo omukazi ajjewo nga yambadde ku mpale ng'eriko ekigambo ekisikiriza be strong owulira nomanya yam going to be strong naye wa toyina maanyi omulala najja nga yambadde empale kuliko ekigambo come for vitamin D nomanya am going for vitamin D naye waliyo omukazi ajjeewuwo nga yambadde empale tayambalina mpale ayambadde ekikulukusa kikoma mulo kuliko ebifaananyi by'abantu omu bamutuga omulala bamugoba ewebuziwa bwe baali batugaya byakoze eki omulala najja ayambadde empale kuliko ekigambo this land is not for sale nogamba nnaye oluusi ne muzeeyi we yafa bya ttaka nogamba wali tewali atalifa. Surprise! How are we doing? By the however smart you are when you're a northerner, they will still call you Askari.
They don't care. These people just don't care. By the way, I am a very brown guy when it goes to Sudan. One time the teacher came to class like, class, we need somebody very brown to act as the Pope. The whole class was quiet. Like, class, I repeat, anybody brown to come and act as the Pope. The class was quiet. It's like, okay, Lo, come in front. You want me to mention your name? Hey! A round of applause for Jose Chameleon. His wife just gave birth to another kid, which means his family is now growing and is not safe for the country. Have you ever imagined having Chameleon's son or daughter in every department? You go to a bank, there is Chameleon's son. You go to a church, there is Chameleon's son. Customer care, you call Chameleon's son. Do you know how awkward it would be when you called customer care? Yo, like, Sebo, Lwaki mwanziri ya time? Yamazi. Then he turns to the friend. Yo, mwananzi bakasoma bambwa. That is how it would be. But that is life. Anyway, there is a statement I want us to get very careful about. Never trust when a Ugandan starts a statement, but with all due respect, never allow them to continue. That with all due, no, they are going to disrespect you. And they are very nice. Mr. Okello, with all due respect. That is how they go. With all, let me hope I'm not the first person telling you that you look like second. They've already made you feel okay. They first make you feel okay before they spoil everything. I'm very happy, by the way. The research shows that our president is one of the most comfortable presidents in Africa currently. And it is backed by the journey he takes. I was in Kigali at the beginning of this year. When the president of Kigali is traveling, you can barely know that this is the president. 2 cars, his, and then the second one for bodyguards. It's the citizens who will tell you, by the way, that car is for our president. You ask for the reason why he is traveling. You'll even hear, he is going for the African and European combined presidents fighting for global warming summit. The reason is strong. 2 cars come here. And our president uses all the 4 means of transport. Road transport, air, water, railway, everything. There are 20 cars. In those 20 cars, there is the police car, there is the toilet, the constitution. He goes with everything there. Then you ask for the reason why he's traveling. He's going to register his SIM card. Hey! But anyway, that is our country. He allowed Indians to come into the country, and Indians were demanding to become a tribe. Have you ever realized Indians don't marry Ugandans? Ugandan women. The reason is simple. It's because Indians are economists, and marriage in Uganda is a business. As simple as that. If an Indian showed to your compound, hello my friend, me wanting to marry your daughter. Like, I know if you want to marry my daughter, 80 cows. Like, no, that is not how we do business. I give you 1 cow, I take the house girl. Like they get the cheaper option. Me, I still remember, by the question tags used to, because they are very business minded. Question tags used to disturb my friend, he was called Patel, in class. There are things he would not do. Teacher came to class like, class, rewrite the above sentence using a question tag. Jackson wants to buy a watch. Yes, Sam. It's like, wouldn't he? It's like, wrong, sit down. Yes, Peter. It's like, wouldn't he? Wrong, sit down. Now, Patel was very uneasy behind. The teacher looked at him like, yes, Patel, you seem to be having the answer we want. He's like, excuse me, teacher. Repeat the question. He's like, Jackson wants to buy a watch. Rewrite using a question tag. He's like, okay, teacher, how much is he having? Let him take my watch. Like, for them, they look at the business perspective of everything. But Indians are nice people. They're nice people, except the ones on Facebook who keep sending their podiums to girls. They're those ones on Facebook. Hey, they're nice people, except those ones. At least that is one thing I know. But I still believe that social media is not meant for everybody.
social media is for ladies and for celebrities. Period. Men, you can stay on Paka SMS, it is fine. Very fine. Because ladies are hyped. The ladies just going to say, hi! On Facebook, then you see the likes. For you can write a whole scripture. For God so loved the world, but nobody, hey, my friend, nothing. One friend of mine did something very simple. She went, stood, faced the wall, raised the leg. She was the lady. So took a photo, bam, put it there. 30 seconds, there were like 280 likes. 50 comments, boo boo, singer, baby, I like the pose, walala, oh. Even me, I wanted the likes. I went, faced the wall, raised one leg, put the photo, ja, put it there, 1 hour, 1 like, which was even mine. Then 3 comments in Uganda, msaji unywachi, wakunjaye. Abatuuze mu kibuga eky'e Masaka basuze bakolera bitiro ba Ssaabasajja okukyala ku ssaza ery'e Buddu essaaza mulo ekiro kya leero muzimu ddano bannaffe abatuuliza amawulire okuva wano mu bitundu bya Buganda ng'omusomizi w'amala Balunabba. Ssaabasajja Kabaka Kyukyuka omwana w'atayitwa wakati mu kuza amazaalibwa ge ag'enkaaga-mu-esatu Buddu wakati mu kukola ebitirirwa abatuuze mu kibuga eky'e Masaka basuze beetannanga Namusera ayitiddwa ku bwakakiiko bwa Buganda Tomze Kayinja atuwa ebisinga okuva e Masaka. Wakati mu kukola ebitwa mu kibuga eky'e Masaka abatuuze basuze batulinda Ssaabasajja Kabaka wadde nga tannaba kutuuka mu kibuga kyabwe wabula abamu bakoze ebitirirwa wadde nga poliisi ekutteko abamu nebaggalibwa mu bitundu ebyo ng'egamba nti bakoze effujjo wabula mmeeya w'ekibuga eky'e Masaka Kayimba afaayo watuukidde mu kitundu ekyo n'asaba poliisi okuta abantu abo. Tomze Kayinja wa CBS Masaka webale nnyo omusazi waffe Tomze Kayinja. Ebyongo bitadde ku mabbali bannaddiini basabye Pulezidenti Museveni okutereeza mu security yaabwe ndi kubanga sinnoonya ensangi zino. Ssaabasumba Dr. Cyprian Ssebanga yakulembeddemu bannaddiini bonna era wakati mu kafubo kadde Pulezidenti Museveni era yamutegeeza bw'ati atusaba Museveni okutuuka ku nsonga eno baba bannaddiini balina okufa baggwewo kubanga kikakati because Jesus Christ know that he was born for our sins. So we must provide that country with security. Which my praise musaba nti mwaka guno tunoteeza ensonga eno. Child at all levels must be clear. Bw'atyo Dr. Cyprian Ssebanga omubaka akyekampasi Muhammad Nsereko naye akaladde babaka ba NRM nti bo abayise mizimu na mizimu. Omubaka Nsebadde mu kikolwa n'amawulire ategeeza bw'ati mu bigambo bye era n'abategeeza nti ababaka ba NRM balinga bitundu bya kyama tyobiyonja kati wayitewo essaawa 2 ne biba nga biduunya. Omubaka Nsereko ateeseza bw'ati ababaka ba NRM balinga bitundu bya kyama obinaaba kati wayitawo ssaawa 3 nga byonoonese. What do we mean? We mean that if you cannot add a sodium peroxide into zinc nitrate, you cannot get a common vector. Bw'atyo Muhammad Nsereko bw'abadde ng'ayogera ekyaleero. Lord Mayor yokubidde omulanga eri akakiiko ka Paalamenti olunaku olw'Jennifer Musambazeeko emirembe saako n'obuyinza bwonna kiddidde okweddiza ssente. Lord Mayor ayogedde ku bw'ati ne bannamawulire kakati ssente zange zonna bazibbye bazimazeewo tebakomye ku ekyo bakutte obuyinza bwonna bweddiza ekidda ku kkooti. Bw'atyo Erias Lugwago Lord Mayor ng'annyonnyola ku nsonga eno. Nvubuka Nakinkwa amanyidwa nga Vijay Junior olunaku lwera aludde okubanga Ssaaba Vijay agisooka okuyimba firimu z'omukwano ezinyuma. Vijay Junior ayogeddeko ne CBS FM mu lunaku olwaleero ategeeza bw'ati mu bigambo bye. Kashaka ntulidde kyatulisa olwaleero nga bagamba Vijay Progressive nga bulijjo oleke twolekedde sika mukwano olwaleero njagala okekkanjibwa wawa. Bw'atyo Vijay Junior mu kwogerako okutonotono mu bigambo bye.
ye His Excellency Bobi Wine omubaka Kikete Dono East olunaku olwaleero kyaddaasa atezza omulundi ogw'omunaana mu Paalamenti ya Uganda. His Excellency Bobi Wine Sipiika Kadaga abadde alese ekiteeso ekyabakyala okufa nga bazaala nti eggwanga likoze tya wabula ye akivudde. Kadula bivadde mu Paalamenti Sipiika Kadaga nga bambira ekiteeso kyo. Honourable members, Chagulanyi. Honourable members, Chagulanyi front. Mwana Speaker wagwande akabugda nga nachi busabala nachi. Mwana Speaker kiteesedde busabala gwanja nga nachi kabumyo dangala. Bw'atyo Bobi Wine wabadde nga voola ekitoosi kya Speaker. Agavudde era akayo omuze okuli abantu guzeemu ensangi zino abatuuze mukaaga bagomeddwamu obwala. Isa Mwembe yalina ebisingawo byabadde nga abakwata mu kibuga ekyera akayo abatuuze mukaaga bagomeddwamu obwala wakati mu muze okuli abantu ensangi zino. Dipisi wera akayo akakasizza nti abavubuka bakwatiddwa bavuyitibwa poliisi ya Uganda ekyaleero. Isa Mwembe era akayo ebali nnyo nsasibwa Isa Mwembe. Agabyebwa akategeeza omukozi wa America eyakalondebwa eyitibwa Donald Trump alifuzi Junior Trump akakasizza nti wakwata ennyonyi 16 kuba eggwanga lya Syria kidedde kwa Syria okumumanyira era Trump ategeeza abantu ku CNN. I'm surprised to America. Kale tubaniza ku NTV akawungiza ku lunaku leero nze Frank Walusimbi ino NTV kusangu tujide ku mpewo nga bavubuka 16 be bagomeddwamu obwala kitidde okubakwata poliisi nga banyenjaga era nga gonna tugenda kubanga tukonakitu era nga bakulembedde olunaku lwaleero Simala gagamba nti abanyigira mu kutta omugenzi Kawesa olunaku olwo kyadda kibatudde poliisi ya Uganda olwa Julius Senkandwa yalondedde Ensonga Lwaki abagamba okutta omugenzi Kawesa bakwata omwaka ogudde gyemuddeko omwezi gw'omusanvu wabula badde mu kkooti Makindye omulamuzi agwasomedde wadde nga tegugoze mu VV wabula abaali 136 ne bajja nga bateebwa kubanga tebalina musango basaba President 7 singa bavaayo alipoota ennungi ku bantu bazze bafa Julius Senkandwa NTV akawungezi Julius Senkandwa lwakuba situlaba mpapula ku stage mandi wadde muzireeto ne gagenda mu maaso siweewaawo kale mikole ku nsonga yanamakiti mupere siweewaawo nga bulijjo kubanga simaguga kunoonya kakati Katemba abadde mu kkooti olunaku lwaleero mukyala wa Kawesa era naye azire mu kkooti n'epuira omulanga kirafu kunaawe otafunanga lipoota yafa ku bbaawe katufune Solomon Kawesa olunaku olwaleero giweza emyaka 2 bwettu bukyanga omugenzi Solomon Kawesa afa atuva ku maaso wabula mukyala we yekubidde enduulu mu poliisi ya Uganda singa baleeta alipoota ku nfa y'omugenzi kijja omanyi ng'omukaddano g'ekkyobyo kibwe siikoze waakiri naawuuta kubanga ekibawo kyekimala mwatunyineko kwokyo ekyenkyayo Solomon Kawesa NTV akawungezi Solomon Kawesa NTV kusawemo dakika ziringa 16 zikayisa mu ikawungezi tukyagenda mu kakati olunaku leero Katemba yalondeddwa nga tukubanga yakyali waggulu okusinziira ku music wa Uganda bino abalondeddwa mukole ng'oyo n'abalala mufune omutima ogw'ekisasi tudde ekibuuzo ku Facebook ekigamba nti singa omala ebbanga n'omukyalo nga mupangisa ennyumba myaka nga 6 n'ojja okizuula nti sente zobadde sasula ez'okupangisa ennyumba ebadde ya mukyalo nga yazimba okola otya katulabe Sebakijja agambye nti omukyala amugoba tasobola muzza mu maka ate Maria kyagambye nti bw'aba musoga ayongeredde omuwasa kubanga aba ategeera nnyo sente abadde azikukulira wala katulabe Kapali yagambye nti talina kuwannaanya omukyala amugoba n'ennyumba n'agikoona kale n'abalala muteese kale nga tumaliriza amalala agafudde mu kibuga eky'Ennansana abantu 2 bafudde Patrick Mukasa Kabituwe NTV kusembaniza koze Patrick Mukasa tusideno Ennansana abantu 2 bebattibwa mu Kambwe wabula abanenza poliisi okubanga tekoze kimala Patrick Mukasa NTV kusembaniza musubire bulungi mulaba Just you and I'm never gonna say goodbye 'cause I never wanna see you cry. I'm swearing all over again and I'm never gonna treat
kizungu oda nkulolinga luma aswena swena ngaba yenze nasobola yeyo olusa twali abizungu. Yeah, these people have gone to school, man. They have studied from all sorts of schools. Olochi. All schools. What is that? I've also been to the UK, Netherlands, and Belgium. Yeah. Belgium? Yeah, Antwerp. Linya lya muntu lya kyalo. Aba Belgium. Ewa chwa Belgium. Leila. Yeah. Kino kizigo oba like kitege. Lirunguze kunsima. Just kale kizigo na chikwatako na nguningiza. Waliwo pantu pata kwata. Waliwo ogana. Mujire mama tijembiso. Jiramu what flower. Era nagaye pati mpechi wangu mwana gwe pipi gwoli manyi twekubira n'amasimu abakyala beeru ntikati yatuze ku kinti kakongo nakageza nomubonaabona ikoleta gyokingisa mujekiti no it is not byakweyerusa olina okufaanagana kakati engalo oli ku ngalo kati ezimala gagatta yena buno buzibu wadde buno. No, don't say that. Or you're wounded. Never black a yellow red, chichi. Manga bundi soda. You want you to chifa. I'm chileke. Leila. Mugamba mutaba kwano magabachi kwata. Chichi. Abasajja tutegera. Nzamira n'abaana nga tugenda mu shooting. Antiko Thursday, yeah? On Thursday, mbera muteo. I got you, babe. Yeah. Ninathima. Nkoze wekituuka wali ebiwala nga bitiba byenkolako mugebbizi ya science ngaekyana kitibaga kireke kyakikwatako ekizibu tumanyi buno wokomani yaga wokomani tekwata kizibu yeriwo wokomani anti edda kituufu awo namesewo baketi za foundation yenza nya nange tonnetegereza ekizigo kiri kintu kyange kiviireko ddala we edda nnyo wokoma bakuzala ku mulimu kigwagwa ipod gwa tablet ndi kwa smartphone kati edda wabeeranga wokoma kati bo headphones nga butula wano kati wokowe utakwata nebe bakikugira akoloza wetaaga obinnyonnyola ate nga kirabwako omukazi atabulira nga nagatta yakulimba ani yakusente empitirivu Leila tuli wano eno bagiyita Comedy Files live show omanyi abadde ayitawo Leila bayitha we omusajja agamba atya oyo omusajja omwami Leila awo nabuuka wamutuga nabuukawo nakowa nakyawa sikyaga kumanya kiki ate bino bijirira ku ntobo yaki ya mutima gwange nabako nakowa okuwasa gobali owasa emomezo sagasasa emomezo owasa ziri wano abatekuli bafanyi naye nga zibaba ndabawasa olwo nga gwatwala gwatekako empeta akawundo kamanyi kakwetisa nemubeera aba gwe muwawaatiro kyoga ne mukyebale yazze inaeira ngendera ddala wanaigera mumirimu nga binko zitandikanya omukazi nga zonna nzijjako nawasanga nze gwolaba wano ma nga kakwata ATM gero surprise baby surprise nga bamusasudde leero yaguze nga kuzange kwabo wanaagenda kwete nga olyo zero balance naye yagulanga birungi bambi ngaki bubundi coffee state nakati bukyali gwobulina twayawo kakati oba ebyo bikunyumize nga kamera off stage mugira mumanya byemumanyi ebyamu ate naye akakatuteka kukosa sofuna eardrum
affection and interpretation. Wanji. Eyochi. Olimweze still. Bulwadde. Wanji. Hey. Ladies and gentlemen, once again, Leila tuyita abantu bano abaddako. One of them is a chronic disease. Nze shobana echokola comedy ngenda muvaamu. Kwebanga byakubita nze nakwetuma bulwadde. Ode munkwatira kati malaria. Malaria gamu. Omanyi kyaluma okusinga n'esirimu. Wewe omusajja malaria bwe yakwata. Nasooka namugyamu amaso. Namugya kusa musajja. Malaria. Lwaki ogezeseza ku nze? Ndi musajja. Ng'omwana nze ninga akyetuuma. Ladies and gentlemen, let's put our hands together. Tukolinga Abamerika bwe bakolanga bakola bishoyo. Kati nze nzira mu Luganda. No, we are all speaking. Nze njogera Olungereza, gwe nodda mu Luganda kubanga lwotegeera. Kakati. Okudde ku script. Ladies and gentlemen, those ones who are at home looking it through the camera, those ones who are live, are you lifeist? Yes. Okay. Back to the script later. Let's invite these comedians coming on stage with a round of applause, ladies and gentlemen. Leila Kachapizo abeera atya mu kisenge ne bba. Efujja lyalina lyaba nalyo. Osinike ebingi. Linda mukati. Efujja lyalina wano ule lyaba n'egundi. Kale nze bbaawe. Webba. Nze Leila. Kati ovudde eri? Jeeto naye. Jeeto man. Abatonde yambala kwega. Wanji. Kati weyambula. Badde nfunye embiro. Nawe omukazi abasanyo. Dada Katonda yambala. Wamma kati atubulira amazima abeera atya. Twalere. Katugezeze musajja obeera otya? Obeera otya? Wanji. Oba otya? Kwega bambajja mu nduulu. Kwega mugenda okulanga abo. Nze nsinga omukwano. Laida. Pulo. Leila great. Kale balo yamukwana. Era yamugamba kwa. Okwana. Akaza akutekalina waka. Leila talina waka wana. Ebintu ebya nduulu byakuwokana. Katulaba katoyo muzibu. Ali muzibu ki? Olunaku lwo lwasooka. Bamanga fananya olunaku lwo lwasooka. Okwali talina gifuna eno. Waoga Ngale kyali mpola. bamuzaala awogana. Bamuzaala awogana. Olwaleero okubala paweno. Wakuleera naye olwaleero kuleera nezikire. Omanya mpewo eno nzibu nnyo. Mpewo ennaku zino efuuwa. Nnyo. Ezira abasajja obuzibu. Obwenzi. Obwenzi. Ate awo abenzi bakikiro. Manyi bwenzi abana amasimu mangi muki? Omusajja omwenzi n'amasimu g'abakyala nga 10. Mpewo emusalako afuna olwakubira. Kuleki? Amutaase. Nga bimusaze. Bimusaze. Obeerayo ne muside dish bwotwe binsalira kuti. Kano. N'okijjayo Yayo. Jeni buli gato. Manyi awo kateeka asaveeko gyamusanga. Jeni buli gato. Kala. Alo. Wangi. Jeni. Wangi nawula. Baliko. Kale. Oliwa. Wangi. Oliwa. Tuli masaka mama yamenyesa okutu. Tutu mubeere ebyosi. Fudde. Nanga haha musa. Kereala. Nafunayo da. Kereala bonita. Ati. Kala. Kereala. Bwe mawula nanga temwazze. Waiwa. Twalekedde kalere busoga. Wangi. Twalekedde kalere
usoga Mwereyo. N'okubira omuzibu naye kamanyi waali. Aya, aha masitula. hano Masitula. wanyi Oliwa. Oliwa. ndi waka Ewa nga sikulaba. ewuwo Wendi ewaka. ndi wano munkuterako gwe laki Va nogerako mukimu nga sikulaba mukimu. nsuuno Si masitula ko nimba sikulaba. didakani ono ani ono Ono John. John. nfudde ndi wa pawulo tu Nga muwamulizi wa kasawo. Kabangaja amasimu. Simu yentaasa. Yentaasa. Sikulaba tunogera wa simu ya mutoro. Ya mutoro. hano Hello. wanji Ogambo cha mutoro ndi wa. bulungi sina kyeŋŋamba sina Owamatama. owamatama kungalina Obunyamatama. obunyampulina mpulina Wakazigo. nkalina nkalina Singira buli ebijjo kaliwa. Yamba mutoro. ani akola ebyabatuula Kwali kuzenga weekali. kale Mutoro wange. nkalina omwanya nkalina Kono mutoro. nkalina wanji Oliwa. Oliwa. ndinansana Kikoze bulungi. Kyali nnyo giwani nakola bikola ngenda kisasula. tekijja kusoboka ndi wanne mukiga Wangi? ndine mukiga Mukiga muddukeko naawe ojje. ate muddukeko obadde ogamba ki Nkera manye eddoboozi. olimba naye waliŋambye ku makya Kugambye. wali nkubidde ku makya Oyo muddukeko ojje. sisobola namunyweredde bbiya we Wangi? amugamba nyanguye